omuntu nga waddeyo omutwalo gwe kubana abafiirika nga waddeyo omutwalo gwe mu kibiina n'alaba nga akalulu bakatwala ajja kuluma okugulu okutaasa akalulu. Yes, ajja kuluma okugulu. Naye luli badde bagamba tuffe tulonda Kyagulanyi ajja tufiiririra yatugamba tubimulekere okitegedde kati abalaga nti kati namwe mubenefetingira ddala ate mwe ba first okitegeera muleete sente nzo okutambula kwange yapisa abantu be yabapise kati bonna tempe ekoze eki eri waggulu kati omanyizayo kuba nti omaze okupika tempa eri waggulu kati otomukwatako bw'onaamukwatako ekigenda okusitukira muto tokirabangako omuntu gwe twawadde gw'owulira otya nga omukyala waanobye nga wakamwanjula kiba kibi nnyo abambabanja n'ebintu bya okitegeera kati omuntu gwe twakawa sente zaffe omukwatako omuntu nga twakamuwa sente zaffe omukwatako bajja kulya bw'abamenya amateeka bajja kulya bano abaana ebyo tebabiwulira Kyagulanyi mu baana abaana tamenya mateeka damu katona awoseeka Kyagulanyi mu baana abaana abamukiririzaamu talina teeka nalimu lyamenya gobadde okimanyi nti omuntu ng'ensi ekyamukiririzaamu ne bwawemula abantu bakuba mu ngalo yali waggulu w'amateeka aga NUP ati byagenda okukola bya ggwanga lyonna anti aga NUP anti NUP ebuna wonna NUP kibiina kya ggwanga badde mmanyi waliwo abali mu NRM waliwo abali mu FDC nedda political party eringa ddiini okitegedde gwe kagogo bwati oli musiraamu ebyobusiraamu byesonyiwe tokomentinga okitegedde kakati gwe wa NRM ekikukomentinza ku bya NUP kyekyaki oli wa NRM mwe muina Central Bank muina sente omusolo mwe mukusolooza kati bano batandika okusolooza obusente bwabwe bukikumi okomentingira ki bagamba bali mu kwavuwaza bantu anti obwo bujega tebavuwalizaamu nnyoko maama omugambe tatwalayo zize bwe gamba nnyoko tatwalayo ezize okitegedde because oli yagudde omulyango n'abagamba nti mujje gyendi mwenna abakooye oba abazitowereddwa ekikapu kiikyo okitegedde yagambye atya mujje gyendi mwenna abakooye Kyagulanyi n'ateekawo ekikapu talina gwe yagenza kuba kibooko nti gweokola kiwano tetugambye wali nti bali mu kusonda genda oteekayo mangu sente kakati gwawulya nga obukopi bukuli bubi obukodo obufuta obutaagaliza bino byesonyiwe Kyagulanyi yagambye atya mujje gyendi mwenna abakooye ekikapu kiikyo nze bwe ŋŋenda nga ndiseeka ne ŋŋenda Emmengo n'ensanga Vika oba ani oba father ng'ali mu kusoma kyawandiikibwa nempanika omukolo ne mugamba nti ssebo kyosomye ekifu okitegedde kakati mba neetumiikiriza ali mu Bible nze mugamba bya Kulaani kakati mu bammawo simanya ba NRM simanya ba PFF simanya PDF simanya biki kati bino mubiveeko omuntu yenna ayagala okunafuya struggle akugamba nti Kyagulanyi ne Museveni bebamu Kyagulanyi akolera Museveni Kyagulanyi ali mu kwenonyeza nsimbi naye omuntu anoonya ssente mu byobufuzi n'azira 7.5 billions Ugandan shillings n'azigaana oyo aba tali mu commercial politics ebyo bimu kubikulaga nti Kyagulanyi waddala semateeka bamukyusizza bakwata wano naye nga bagezaako kukwata ani omuntu ogu Kyagulanyi sentamu ensimbi za iPod bulijjo nnuku ezifuna naye nga tetuula na mwami Museveni ne bakimanya nti akasajja kano kalina eggume tukole etteeka erijjo kaleeta ku mmeeza kubanga ezo sente omuntu yenna ng'omanyi sente 7.5 billion sente nyingi balowooza nti bwe tunaakola etteeka kajja kujja ne kagaana n'agamba wakiri sente katuzijje mu bantu okujja sente mu bantu si kintu kitono kintu kinene ekijjirako ne commitment gye ndowooza nti nzibu nnyo kubanga omuntu eyawaddeyo omutwalo gwe accountability y'omutwalo ogwo bulina kubeera buwanguzi Kyagulanyi abantu bagenda mu banja obuwanguzi togenda basasula sente tolina kyogenda bakolera eyawaddeyo obukadde bwe 10 accountability ya sente ezo victory buwanguzi so nolwekyo omuntu atali real tasobola kwekomitinga ku kintu kinene bwekityo nolwekyo Kyagulanyi is real ekyokubiri abantu abeesimbyewo sente zetuwaayo oba sente zemuwaayo tozisuubirako bintu bingi nalabye abamu nga balina mentality eringa ebiddinga kaadi
bino birala omuntu yenna bw'owaayo ssente eriiso likubeere ku ntebe ya pulezidenti kubanga bwe tukyusa entebe ya pulezidenti ebintu ebisigadde wano wansi bisobola okwekola byokka oba olina ekifo mu gavumenti oba tokirinaamu nolwekyo waayo ku lw'entebe eri era nze nsuubira waliwo abagenda okwogera amakikinike nga temufunye kaadi ng'ate mwawaddeyo ssente naye mwe tujja bawuuta buva omuntu yenna azanyira mu struggle tujja muwuuta buva. I was so disappointed nindaba obadde mu parliament emyaka 10 years in parliament nojja nogamba nti I can only sacrifice 3M mu struggle miliyoni 3 nga n'abaana abeesimbyewo ku bwa kansala ku district member parliament abeesimbyewo abakyalina omugugu omunene ogw'okukola gurawundi zaabwe nga bo asobola okukwata miliyoni 5 miliyoni 10 n'aziwaayo naye gwe obadde mu parliament okumala emyaka 10 ng'oba miliyoni 3 tukimanyi bulungi nti abamu muli kavule emibiri giri kavule naye emyoyo gyammwe giri walala era just temwayagadde kulabika bubi nti temwasonze ssente ne muwaayo ssente kutuukiriza mukolo tumale gateekayo tulabe era kiro olaba n'enjogera yaabwe ng'omuntu alinga gwe baawaliriza njakuwa miliyoni 3 ng'olabira ddala tali free awulira ddala tali waka twalabyeko abawulira nti bali waka ng'awaayo n'okwagala kwe kwonna awulira yaliwadde n'ekisingaawo ne miliyoni 3 omubaka wa palamenti ebisanja 2 myaka 10 n'ekirala kyenjagala mumanye ssente tuzisonda za struggle tetulina muntu gwe tugenda kubanja wiini Kyagulanyi tetugenda mubanja wiini era gwe bw'oba osonze ssente oddeyo otuule nti gwe olinze Kyagulanyi akaluka gw'omugamba obuwanguzi bwaffe buliwa owedde obuwanguzi ffe tulina okubwekolera Kyagulanyi atukulembeddemu bukulembezi ffe tulina okubwekolera londa akalulu kuuma akalulu mpaka ku ssaawa esembayo tolina gw'ogenda kubanja buwanguzi olw'okuba wasonze ssente zo sipiriti eyo gy'oweesaayo ssente ye sipiriti gy'oba obeera nayo mu kunoonya akalulu mu kukakuuma ne mu kulonda kubanga bwe tunaba tuluuzinze tugenda kuluuzinga ffenna tewali muntu omu nti ate Kyagulanyi twakuwa ssente zaffe towangudde Kyagulanyi atukulembeddemu bukulembezi naye no struggle yaffe y'abantu tubadde tunyiiga luli nga just kuyimirira ku layini n'olonda ne bakubba akalulu n'onyiiga naye kakati okunze ssente otaddemu olonze singa omuntu azannyira mu kaluluko toba na nsonga lwaki onyiiga 2026 protest vote.